kale mbanda nawe je baleko kale katusokete kukulise olutalo no watandika okulaba nga okola eno battle kuva 2019 nga abantu bajagala naye nga tubuliddwa promoter not until 2023 Victoria University nevayo katusokete tukwebaza olwekyo. Ettendo lyonna tulidiza eri Mukama Katonda naye ate era nenziramu ne ŋŋamba nti singa tebaali bakama bange Dr. Sudi Lupareria Foundation, the Lupareria family abatukkiririzaamu nga Victoria University twandibadde tetusobola kutegeka kintu kino. N'ekirala kye njagala nterezeemu tetuli bategesi ba bivvulu. Abategesi b'ebivvulu we bali nti tebalina kweraliikirira. Ffe tuli bantu abawagira music industry nti n'omutegesi w'ebivvulu bw'avaayo naye tumuwagira kubanga agezaako okulaakulanya ebitone bya bannayuganda. Kyekintu ekikulu ffe kyetukola kyetufaako nti olina ekitone oba singa okozesa ekitone ky'obulungi waliwo omwana omuwala oba omulenzi ali eyo omuto naye asobola okufuna essuubi n'agamba nti oba oli awo olunaku lumu nange nja kubeera nga Sinde oba nja kubeera nga Sheebah naye neyeewulira nti asobola okukikola kyobola tugezaako okulaakulanya ebitone ng'ebyo. Otandikidde ku noti gye mbaddeyagala okusembera naye tusooke tugijjewo. Waliwo abamu nga Kabanda bavaayo ne bagamba mbuno tewafuna lukusa nga balaba obanga balina that inferiority oyingiridde omulimu gwabwe nga balinga abagamba nti omukulu oyo simumanyi tekisinkanangako naye kubanga simumanyi tekindobera kubanga nalaba bukilipusi bwe oba buvidiyo bwe bwayogera naye ate nga munnange oba oli buli muntu alina endowooza ye naye kinjagala ntegeeze bannayuganda nti nze amannya gange ampita Dr. Lawrence Muganga nga nze Vice Chancellor wa Victoria University oba amyuka Ssenkulu wa Victoria University era munsonyiwe eddoboozi yange erifa kuba abantu banjogeza nnyo naye kinjagala ntegeeze bannayuganda nti nga university tuyina programs nnyingi ezimu ku ezo nti mubeeramu the tuyita Bachelor of Events Management. Tulegereganye nti weetaaga abayizi bo nabo bakole ekintu nga bataddemu emikono gyabwe tebakisomye busomi theory nti olina kubeera nakivulu nga kino ne bajja ne bakibeeramu ne bakitegeka. They are doing practical. Eyo ngamba bannayuganda buli lunaku nti bw'oba okooye ebyenjigiriza ebyedda ebya theory jangu kuki ku Victoria University naye bw'oba oyagala okusoma ebintu omwana wasoma ebintu ng'obimanyi nnyo naye nga tosobola kubaako kyokola nabyo ng'okozeseza by'omanyi genda ku university endala. So ffe kye tukola olwaleero it is making sure nti tuwa abayizi baffe omuwaatwa oba omwaganya bwe basobola okuteekamu nkola ebintu bye basoma buli lunaku naye ekyo nakyo ng'okitadde ku bbali nti ffe nga university tuli university emu yokka mu Uganda mu eyasalawo esemberere omuntu wa bulijjo etegeere nti olwaleero nga gwe ava mu Urban TV nti ekitone kyo kyekiriwa oli munnamawulire nti tumaze okutegeera nti oli munnamawulire nti kati tukoze tutya okusobola okukulaakulanya ekitone kyo ekyobwamawulire. Twebale nnyo nti omwana omuto yenna ali mu ggwanga muwala oba mulenzi ng'owulira olina ekitone kyo oyinza n'okuba nga toli muyimbi naye ng'ekitone kyo ekirala manyi bikusiiga langi oba ekiramu ebikudduka nti togwamu ssuubi nti Uganda ng'ensi ekyakkiririza mu kitone kyo. Lwaki laba namungi w'omuntu ali wano olwaleero kulwaffe nga Victoria University tetuli mu kino kukola ssente ate n'ekirala kye njagala okuyozaayoza abayimbi bano ababiri nti ne bwe twatuula njagala nkyatula olwaleero sikyogerangako nti bwe nali nga nzikiriziganya na buli omu ekintu ekikulu kye twali twogerako ekyamaanyi era ekyali ku mutima gwa buli muntu nti tubadde mu music industry naye tetulina kyetugifunamu okujjako bw'ogenda mu kibuno bakusasula miliyoni 2 oba 3 nti ate nazo nga management nayo netwala nga 8 ku buli 100 n'omaliriza nga tolina bwe tumala okuyimba oba n'oggwako n'osiimukawo nga tolina yadde 10 naye singa music industry edda waggulu
copyright law neba implemented ngekola bulungi kitegeeza nti buli muntu yenna omuyimbi yayimbako ajja kubasobola okukola ki okukola akasente naye ne basalawo nti katukole ekintu kino olw'obulungi lwa music industry kyoba okola ne batusaba nga Victoria University bwe tugamba nti twetaaga bandi zisasule bwe tugamba nti twetaaga promotion advert zisasule bwe tugamba nti twetaaga nti twambala bwetyo bisasule naye bw'obanga tetufunye sente zimala ne bwe tutafuna sente naye music industry bedda waggulu tumanyi nti ennyimba zaffe zetuyimbye oba zetunayimba mu biseera ebijja mu maaso mu butuufu zijja tukolera ku nsimbi singa gavumenti naye evaayo copyright law n'egiteeka mu nkola neva mu mbeera gye tukoze eki gye tulimu olwaleero era bwensabira gavumenti muyambe abayimbi bano kubanga mu butuufu abayimbi bano boolaba bw'ogenda ku stage buli omu alinayo abantu nga200 abantu abo nabo balya ku bbo n'omulala alina 2 naye bw'ova ku abo n'ogenda ate mu crowd waliwo abookya enkoko abasika chips abamatishaati abakola enkofiira key holders revenue naye yagala ku sente webale nnyo gavumenti nayo nga ngeyise mu ekifo kino kololo nakyo tukisasula buli muntu yenna akola ki TVs ez'enjawulo radios ez'enjawulo nazo zikola ki zikola ezo zonna sente zidda mu ggwanika lyaki lya gavumenti n'olwekyo abayimbi wano njagala tufumitirizeemu tukuba akafaananyi singa Uganda yalina basinde tugambe nga 10 ng'erina bashiba nga 10 bantu bameka bandibadde balina emirimu gavumenti yandibadde esolooza sente meka oba bulango kyo wandigenze ku radio oba TV bungi n'olwekyo tukole ebintu byonna enteekateeka policies zonna nga zisobola okukola ki okwatirako the creatives abantu bonna abalina ebitone kababe bayimbi kababe bannakatemba kababe bannamawulire bannange bonna tukole ki tubafeeko ffe kye tuvaayo tukole nga Victoria University nti bannange nammwe mwenna mutulabireko nti titusobola kukiguusa ffekka naye naffe ntwetaaga mutukwatireko tukolere wamu omuyimbi omusinde tajja kigusa Sheebah tajja kigusa twetaaga bannavio twetaaga bakamiliyoni twetaaga Kenzo twetaaga ba Lydia Jasmine twetaaga ba Banina Kulis twetaaga baani bonna bakole ki babe nga basobola okuyimusa music industry bweyimuka tufuuka ekyobulambuzi eri eggwanga ne tutandika okusolooza ku bannamawanga abajja mu Uganda ne bannayuganda bonna baagala okuwulira obulungi nga bawuliriza ku concert nga zino nga balaba yensonga lwaki Victoria University eyingira mu kintu kino ekitange ekisemberayo ddala birabera n'embeera ebaddewo abantu abasinga badde balabanga Sheebah ali favored okusinga Sindi from the public nti obadde olaba ng'ebintu ebyo nga bano mumufavorinze nnyo okusinga olw'okuba ambasada waffe njagala nyinyonyole bannayuganda abalina endowooza ng'eyo nti bwebabango nakyo nkibategeeze nti omukyala Sheebah ye si ambasada yekka naye muyinako n'Oluganda tulegereganye oyinza okuba nga okimanyi naye nkyekyo ekyantwala mu university nensoma nentuuka wentuusa olwaleero nyina okuba nga ndi professional nti oyawula bino ebyokuba nti ono ambasada nti ono wa Luganda lwo n'obiteeka ku bbali era bannayuganda basobola okuba nga bakiraba kati n'ogamba nti kati singa nti bonna batuuse wano bonna obakwata ki kyenkanya era njagala obuuze Prince omwami wa Sindi nti buli kintu kyonna tukoledde wamu buli kantu konna kalaba nti tekatambula bulungi ne tukakyusa ne tukatereeza ne mugamba oli contented nti ali contented nenkyusa ne ŋŋamba gwe sister wa Sindi kyaligonza ye manager we oli contented nti sebo ndi contented tugende mu maaso kino oyagala ki ekirala nti njagala sound bweti ogifunye ogyetaaga nti ngyetaaga tugende mu maaso tetugenda mu maaso tulegereganye ate netufuna ne omuntu eyateeseteese bino na stage na biki omwami Iburo oba Kadanke ye kennyini n'atuukirira Sheebah n'agamba oyagala ki njagala kino n'agenda wa Sindi oyagala ki njagala kino nti bibino
obifunye nti obyetaaga nti ate microphone zino njagala eno ng'evudde Germany ne bagireetera Sindi okuvawa weeru ng'evudde Germany ne bagikola ki ne bagimuwa kubanga tetwetaaga yekwase tutegereganye era njagala wala omukisa guno njozoyoze era nebaze omwami gwe bayita Ibra Kadanke kyokoze bano abantu abali wano namungi w'omuntu ali ekololo olwaleero bwe batali kusiima Uganda ejja kusiima ozimbye stage etalabibwangako mu Uganda oba oli awo tuyinza n'obutaddamu kukiraba naye katusabe nti onoomulala ajja gitegeka akole ki agituteerewo naye weebale nnyo owadde bannayuganda kye badde beetaaga n'obwenkanya ewa Sheebah ewa Sindi ate ne Victoria University ekwataganye ne Kadanke netusobola nekwatagana ne Sheebah nekwatagana ne Sindi netusobola okuleeta obwenkanya mu music industry ne show eya leero nammwe Urban TV musobola tubeera abajulizi nti ebintu byonna bitambudde ki bulungi era mu bwenkanya omuzadde ali eyo nga oyagala university eyandyetaaze omwana wo ng'alina okugenda okusoma naye nga tasoma busomi kuteeka bintu mu mutwe kubanga ebyo tebikyagasa naye nga ne bw'aba asoma alina omulimu gw'asobola okuba ng'akola oba bw'aba amaliriza ng'omulimu guli wali agufunye oba ng'asobola okwetonderawo omulimu jangu mu Victoria University. Banage mama geto ogunze twaze mu bato ze buto yama wajeregekede najetegekede. My look is inspired by Sheebah. Edaro bade team Sheebah yama nayenga ndo sofoji ulitotya betwala their powerhouses both of them ndabanga bali mu kwetwala katulabe engeri gye kinnaggwamu naye bali mu kwetwala yaman wate wali mu kwegumya baliko bagenda owangula mwe bali aba Sheebah akalote kanagwa mwewani mwawangudde twawangudde dda naye kiki mukoze ekireception ekyogamba nti kibawanguza our performance. Yes, our performance, our branding. Tujeyo cha queen ne kirabika. King tumulinza tumulabe mu ataya z'abasajja naye tetumulaba. Naye atidde mu byaba queen. Boko ability. Kambere wa mazima. Sindi alina vocals. Amazima kama mazima, you have to give respect where it's due. Sindi is a powerhouse vocally, but Sheebah, for me, why I love Sheebah is she's fun, she's trendy, she's interesting, she's inspiring. Yeah, man. Vocals, of course, but hard work beats talent. Walioka ulideko, eliya manyo kuyimba, but watateekamu waka tebayitamu. So Sheebah has put in the work to get to where she has, and that is talent as well, and that is branding. She has branded herself. Yeah. Tubadde mu battle ya byonna. Sheebah ne weyandiza na rappinga nga tatoddeyo vocal asobola okuwangula. Ebya battle tebapima vocal capabilities, bapima ekinyumidde abantu. Yeah. Nomaliza ng'ogamba ani awangudde tebinnaggwa naye mbimbaagala naye I'm team Sheebah. Yeah.